Kaakati omukyala gw'olaba oyo akutte akambe n'asala omwana wa muggya we obulago n'abukutula lwa nsonga omwana abbye ennusu bitaano ewaka n'agenda n'abigulamu kabalagala. Maama w'omwana ono Kadaama era ng'ali ku kyeyo mu Saudi Arabia. Kakati wuliriza nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati mu disitulikiti ey'e Mbale ku kyalo bakiyita Bugema, ettemu lino gye libadde. Mukazi muggya gwe baaleeta mu maka n'asangawo abaana ba muggya we bw'akutta akambe n'asalako omwana wa muggya we gwe yasanga mu maka obulago lwakubba nnusu bitaano n'amutta. Maama w'omwana ono yagenda bweru ku kyeyo ali Saudi Arabia akola. Bamuyita Nabudwale Fiona. Nabudwale Fiona yonna gy'oli njagala okutegeeza nti omwana wo kati zembuyaga ezikunta, omwana wo kati mufu, era nga omukazi bbawo gwe yawasa nga gw'ogenze ku kyeyo yasse omwana wo. Fiona bwe yali agenda ku kyeyo yali mufumbo ne bbaawe. Ssente tewaali waka, n'ateesa ne bbaawe agende ku kyeyo akole basobole okwebbulula ng'abantu. Era omwami yakikkiriza bulungi nnyo, ne bakola ku pulogulamu z'ono Kadaama Fiona ogenda ebweru, era omukyala n'amala n'alinnya n'agenda. Wabula mu kugenda baalina ezzadde ery'omwana, omwana gw'olaba oyo mu kifaananyi omulenzi. Kadaama yakwata omwana we n'amulekera taata we, ng'akimanyi nti omwana ono bw'amulekera kitaawe omwana agenda kuba mu mikono mituufu, agenda kuba seefu w'amulese. Ye n'alinnya ennyonyi n'agenda anoonye ssente akole. Kati munnange nga bw'omanyi abasajja, ebiseera ebisinga abasajja bwe babalekera obuvunaanyizibwa naddala obw'abaana, eno aba alina okukola, aba alina okunoonya ssente, omusajja tasobola kumalako na kintu ekyo. Omusajja yasalawo afune omukazi awase, nga mukazi we ali ku kyeyo, era omusajja ono n'awasa omukazi omulala. Omukazi gwe yawasa yasanga ewaka ayinawo omwana we ono Fiona gwe yaleka. Naye ono omukazi muggya gwe baaleeta mu maka nga tayagala mwana ono. Omukazi abadde atuntuza omwana, abadde akuba omwana, abadde n'olumu omwana ono tamuwa mmere ng'amusiibya njala. Oba lwaki bakazi bajja babeera babi nnyo eri abaana be baba basanze mu maka? Omwana wamusanga mu maka ne kitaawe. Nojja busungu obwo obujja wa obwoleeta ku mwana ono? Singa ogamba nti omusajja tubadde ffenna twezimbye ffenna agenze n'azaala ebbali n'aleetera omwana, ogamba nti owaayi obusungu obujja ku musajja kugenda kwendeguza, naye omwana gw'osanze mu maka omuwulirako otyo obusungu bwe butyo? Munnange omukazi ono abadde atuntuza omwana ng'akuba omwana okubula okumutta obuso, okubula okumumenya, era omwana ono ng'amusiibya njala. Kati abantu b'oku kyalo bagenda okulaba ng'ono omukazi gwe baakawasa atuntuza nnyo omwana wa muggya we, muggya we ali ku kyeyo. Ensonga ne basooka ne bazitulamu ku kyalo. Omukazi ono ne bamuyita n'ewa Kyeyamaani, ne bamukunya ne bamugamba, nnyabo lwaki otuntuza nnyo omwana w'abandi? Omwana w'omukazi yakukola ki? Ng'ali awo atunula butunuzi agamba oyo omwana tawulira, oyo omwana mubbi, oyo omwana simanyana wamputtu. Nga omanyi batera okuwayiriza abaana. Era baamukwata ne bamutwala ku poliisi omulundi omulala ng'akubye bubi nnyo omwana ono okubula okumutta obussi. Abatuuze baagamba nedda, omukazi ono w'atuuse ajja kutta omwana w'omukazi. Baakwata omukazi ono ne bamutwala ku poliisi ne bamusiba. Kyokka bwe baamusiba abantu b'oku kyalo abatuuze bwe baamusiba omukyalo ono teyabandaalayo ku poliisi, yavaayo. Era bwe yavaayo n'adda ewaka era n'asangawo omwana ono. Kati nze muli neewoonya obusiri bw'abasajja. Owasa otya omukazi n'omuleeta mu maka go n'asangamu abaana bo n'atandika okubatulugunya nga ggwe naawe olya okanulwa bukanuzi bw'oti maaso. Niyo oba abasajja bategeera bulungi. N'oleeta omukazi ng'omuwasizza, olina abaana baasanze mu maka go,
natandika okutulugunya abaana bo oba omwana wo okubula okumutta nga ggwe taata oli oti olinganga kibumbe totegeera kati omukazi ono bw'atyo bw'abadde akola oba taata w'omwana ono abadde ali ku ki munnange omukazi ono we bamuta yakomawo ewaka ate ku luno yakomawo nga musunguwavu nnyo nga bw'okiwulira nnyo ndowooza nga muli agamba kyanaggwe n'onsibisa kati we nnaafuna kyansi nja kukutta bussi kati munnange nga bw'omanyi abaana ebiseera ebisinga beegomba ndowooza otw'okulyalya omukazi ono yagenze n'ateeka ssente ku mmeeza omwana ono n'aggyako 500 n'abitwala enjala ndowooza yabadde emuluma ng'omukazi ono agaanye okumuwa emmere kubanga yateranga okukikola nga tamuwa mmere amusibya njala olumu agimusuza amuyisa bubi kati ndowooza kasajja kato kalabye ndowooza enjala ekaluma nnyo nga tewali kyakulya kwe kubba 500 kagende kabigulemu kabalagala kasobole okuteekako akantu mu lubuto munnange omukyalo ono yagenze okutuuka ewali ssente nga ku ssente ze 500 bibulako n'agamba nkusse togenda kundeetako bubbi bwo wano omukazi n'alinda omwana n'akomawo yasoose n'amukuba ng'amugamba lwaki obbye ssente bwe yamaliriza n'akwata akambe n'asala omwana obulago n'amusala obulago ensingo n'agikutula n'asuula awo ekiwuduwudu n'asuula awo lwakuba 500 omwana agenda afuna ekyokulya kuba enjala yabadde emuluma ate ng'ateeka okuba nga omwana okubba zino ssente yabadde yagaanye okumuwa emmere kati abo be bakazi bajja abasajja nze neewuunya kati taata w'omwana ono asaana ne bamukwata naye bano abantu mu butuufu ono abantu baba basaana kubanga n'omusajja naye aba mutemu omusajja yenayina bw'obasa omukazi n'omuleeta mu maka ng'olinamu abaana abakazi abasinga obungi batulugunya abaana bano batulugunya ebyaddala batulugunya abaana ebisooka n'ebisembayo naye omusajja yenna bw'oba ng'oleese omukazi waka ng'olina abaana temukkirizanga bakazi banene okuzanyiranga ku baana bamwe ekisookera ddala abakazi bano abatulugunya abaana babajja babwe baba tebalina abaana mu maka gano nga talina mwana mu maka gano nga tazaaliranga musajja naye ng'alina obusungu ku baana b'omukazi baasanze obusanzi mu maka so Nabudwale Fiona bamuyita Nabudwale Fiona yonna yonna gy'oli ku kyeyo gy'oli ntwala okkubikira omwana wo oyinza okuba tomanyi toyina ky'omanyi tebannakutegeeza omwana wo gw'olaba mu kifaananyi oyo era bw'onaamulaba vidiyo eno bw'onaagiraba nga bakuyita Nabudwale Fiona oli bweru oba oli Saudi Arabia oba oli Dubai oba oli Jordan oba oli Oman yonna gy'oli omwana wo baamusazeeko obulago muggyawo yamusazeeko obulago lwa kubba 500 simanyi oba omwana ono obadde omuwuliza simanyi oba taata w'omwana ono obadde oyogera naye olw'ensonga nti yafuna omukazi omulala omanyi ebiseera ebisinga abakyala banene abagenda ebweru bw'aba n'omusajja n'abanga omusajja awasizza ng'omukazi we ali ku kyeyo communication etera okwesala ababiri bano ne baba nga tebakyayogera kati simanyi oba obadde okimanyiko nti bbaawo yawasa ekyo simanyi oba simanyi oba obadde okimanyiko nti kituufu bbaawo yawasa naye oba mubadde mukyayogera ekyo nakyo simanyi naye kyonna ekibaddewo omwana wo ye akafiiriddemu ye mugenzi kati omusajja taata w'omwana ono naye asaana okukwatibwa okulagajjalira omwana nze sisuubira nti nsobola okuwasa omukazi ne muleeta mu baana abange nadda ku baana n'abatulugunya kuki ku ddiiro ki otulugunya abaana b'osanze mu maka abaana abange kale tisisobola kukikkiriza ekyo
ekyo sisobola era sirikikkiriza. Kati omusajja ono naye asaana kusibwa. Abantu era bakuŋŋaanye munnange ne bajja ne basanga ogukazi ogutemu nga weeguli awo n'okudduka tegudduse, era ne bagukwata ne bagutwala ku poliisi. Mawulire si malungi, byebyo ebiri ku sayidi eyo, biri Bugema mu disitulikiti ey'Embaale. Kyalo nnyo nnyini ddala. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo, mwebalire ddala abeekumira ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba.